أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا وفهما في الدين amatendo ga Allahu subhanahu wa ta'ala tumsaba asse emirembe n'okusasira ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde omukisa okubanga tutuula maaso g'abalabi baffe abalungi tubeerenga twongera okukola omulimu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatutuma ffe ng'abantu abasoma eddiini nga gwe kutambuza n'okusaasaanya eddiini. Saba Allah subhanahu wa ta'ala emisomo gino agiseemu baraka agiseemu obulungi n'emikisa gisobole okuba nga gituuka ku basiraamu bonna bonna gye bali ate gisobole okuba nga gibagasa. Allahumma amin. Olunaku olwaleero inshallah waliwo ensonga gye njagala tubeere nga twogerako. Ensonga eyo nga abasiraamu abasinga obungi n'abantu n'abatali basiraamu bonna bonna etutwaliramu ate ffenna etukwatako. Nsonga ki? Albaraka oba albarakatu fil haya, kye tuyinza okuyita emikisa mu bulamu oba omukisa mu bulamu bw'omuntu yenna yenna. W'otunulira ebitabo oba ebigambo eby'eddiini ebiri mu Qur'ani n'ebiri mu hadithi n'ebigambo eby'enjawulo wemba nkyogeredde ku sayidi yaffe ffe ng'abasiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala yajja ng'ayogera ku mikisa. Omubaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naye najja ng'ayogera ku mikisa. Naye byonna byonna nga biri awo omuntu ayinza okwebuuza mu mbeera ye eya bulijjo, albarakatu ma ma'na albaraka, omukisa oba emikisa kye ki? Albaraka nga mukisa, albarakat nga mikisa mingi. Tuwulira abantu bamutuuma baraka, ekifo nakituuma baraka, ne tuwulira nti ekifo gundi kirimu emikisa, ne tuwulira nti ekigambo gundi kirimu emikisa, ekitabo gundi. Ffenna tulina engeri gye tutegeeramu emikisa. Naye kyenjagala olunaku olwaleero njagala tukwate ekigambo kino albaraka tubeere nga tukinnyonnyola mu ntegeero ey'obusiraamu. Njagala tukwate ekigambo kino baraka tukise ku mizaani ya Qur'ani ne mizaani y'ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, twongere okukitegeera mu ntegeera entuufu. Awal shay, ekisookera ddala, ma ma'na albaraka, baraka kye ki? Abamanyi b'obusiraamu bakwata ekigambo baraka kino ne bakitunuulira mu bugazi bwakyo ne gye kiva ne gye kiraga, ne bafundikira nga bazze bakiwa ta'rifat oba nga bakiwa ennyinyonnyola ez'enjawulo. Nja bajjirayo ennyinyonnyola bbiri inshallah, ennyinyonnyola ezo mbeere nga nzigaziya tubeere nga tusozimbirako ebigambo byaffe ebitandika ku nsonga ya baraka oba emikisa. Omumanyi asooka yagamba nti albarakatu, kye tuyita albaraka, huwa thubutu alkhair alilahi fi shay. Omumanyi asooka yagamba nti albarakatu thubutu خير الإله في شيء وهو الزيادة والنماء. أسوكا يقام بانتي البركة emikisa هو ثبوت الخير الإله في شيء kwe kunywereza obulungi Allah wabataddemu kintu oba bwe bulungi bw'ekintu Allah kyaba butaddemu okweyongerako oba okunywereramu, wa huwa aziyada ate nga kwe kweyongera kw'ekintu ekyo, wannama n'ekintu ekyo okukulaakulana oba ekintu ekyo okujja nga kyeyongerako ne kyeyongerako ne kyeyongerako. Ekyo ekigambo ekisooka. Ekigambo ekyokubiri omulala agamba nti albarakatu jundun min junudillah idha hallat fi shay yuhsinuhu. Nti baraka eno jundun min junudil ilah idha halla fi shay'in yuhsinu hadha shay. Nti baraka gegamu ku magye oba emikisa gye gimu ku magye Allah amangi galina kasitagaba nga gayingidde ekintu ekyo kyeyongerako obulungi. Bino ebigambo bino birabika nga bifaanagana oba biyinza okuba nga bifaanagana mu mbeera emu naye ate bigaziwa ne byawukana mu mbeera endala. Tugende ekigambo ku kigambo. Ekisooka bagamba by definition mu kunnyonnyola albarakatu huwa thubutu alkhair alilahi fi shay'in,
wa huwa ziyadatu wan nama. Nti baraka thubutu al-khair al-ilahi, kwe kubanga Allah yatonda ekintu, buli kimu kyonna kyonna Allah kyatonda. Ebyokulya bye tulya, engoye ze twambala, ebigambo bye twogera, ebifo bye tugendamu, na buli kimu kyonna kyoyinza okussaako amaaso. Olw'ensonga tulina ebintu bya mirundi ebiri. Tulina Allahu huwa al-khaliq, Allah ye mutonzi, wa ma kullu siwa Allah fa huwa makhluqun, ate kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala kiba kitonde. Kati bwe tutunuulira ebitonde byonna, buli kitonde kyonna Allah kyatonda kirina obulungi oba obubi Allah bwe yakitonderamu. Kati obulungi buno oba obubi bw'ebintu bino bujja busingagana. Kati nga Allah we yatonda ekintu n'akiteekamu obulungi, katugeze mathalan tulina enkuba eno etonnya, enkuba eno kasita etonnya erina obulungi obuyinza okugivaamu bungi nnyo. Ate enkuba eno yennyini eyinza okubeera mu mbeera n'ereeta amataba, netta abantu, neyonoona ebirime, neyonoona n'amayumba g'abantu. Kati tunuulire ekifaananyi ky'enkuba kubanga kyangu nnyo ffenna tutera okugiraba. Enkuba eno Allah subhanahu wa ta'ala ajja n'agyogerako mu Qur'an n'agamba wanazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka, twassa amazzi agalimu omukisa nga gava mu ggulu. Ate enkuba yennyini eyo Allah we yali azikiriza abantu ba Nabbi Nuh n'agamba waqila ya ardhu ibla'i ma was-samaa, najja nga ayogera mu suratul Hud, yayogera mu lulimi Oluganda olwangu nti Allah we yayagala okuzikiriza abantu ba Nabbi Nuh alayhi salam yalagira buli katuli konna akali ku ggulu kabeere akeggulawo enkuba nekkanga nnyingi. Ate mu mbeera yemu n'alagira buli katuli konna akaali ku ttaka oba ku nsi kuno ne keebikkula, amazzi gonna agali mu ttaka ne gavaayo. Kati amazzi agali waggulu ne gakwatagana n'amazzi agali gava wansi ne gaba gaakola amataba okumala ebbanga, abamu batugamba emyaka 40, abatugamba ennaku 40. Ekikulu nti Allah n'azikiriza abantu. Eno enkuba Allah gyayogerako nga ya mukisa nkuba, nene enkuba yennyini ereeta amataba yonna nkuba. Naye mu nkuba eno n'eno mulimu Allah kyayogera n'agamba nti mulimu al-ma'u al-mubarak, amazzi agalimu omukisa. Kati wetukwata definition gye tusoose okulaba nti amazzi gano ng'amazzi mulimu obulungi oba obubi Allah we yagatonderamu. Kati obulungi buno bubeera mu kintu, thubutu al-khair al-ilahi fi shay, kye tuyita baraka. Obulungi Allah waba atondedde mu kintu, amanyi abamu batugamba nti gwe mukisa gwakyo. Kati tuve ku nsonga kati nga ey'enkuba, tudde ku nsonga ng'ey'emmere gye tulya. Emmere yennyini gy'olya, katugeze ng'amata, oyinza okuganywa amata ago ne gakunyiriza, ne gakuza omubiri gwo, ne gakuyamba n'obanga omubiri guganyulwamu. Amata gennyini ago kasita oganywa mathalan ng'omubiri gwo tegukwatagana n'amata, oba n'oganywa mu nywanga si ya buvunaanyizibwa, gayinza ate okukuleetera obuzibu ku mubiri. Kyekimu n'ennyama, kyekimu n'amazzi gennyini g'onywa, kyekimu n'omunnyo, kyekimu ne sukaali, byonna. Kati eno definition esooka bagamba kye tuyita omukisa gw'ekintu kwe kubanga Allah anyweza obulungi obukirimu bwe yakitonderamu inherently, o Allah bwe yakitonderamu ng'akitonda. Kati wetwogera ku mukisa gwonna nga bwe mbagambye, ebintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda birina obulungi obubirimu ate birina obubi obubirimu. Kyekisooka definition eyo weyongera n'ogitunuulira bongera ne bongerako nti kasita omala otegeera kye tuyita thubutu al-khair al-ilahi fi shay, okunyweza obulungi Allah bwe yatondera mu kintu ekyo oba obulungi Allah bwe yatondera mu kintu ekyo, waliwo kye tuyita ekirala annama wa ziyada. Buno obulungi buno kasita osaba Allah mathalan, ai Allah enkuba egenda kutonnya, oyinza okusooka n'osaba Allah, ai Allah tukusaba otuwa enkuba, katugeze muli balimi, katugeze muli bantu mwetaaga amazzi, katugeze ekyeya kiyitiridde oba ebbugumu, ne musaba Allah tukusaba otuwe amazzi mathalan, oba tukusaba otuwe enkuba. Kasita enkuba eyo etonnya, Allah baba anukudde abawadde enkuba. Naye ate omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam yamala n'atugamba nti nno enkuba kasita emala okutonnya musaba ai Allah tukusaba otuwe sabyan nafi'an, tuwe amazzi oba tuwe obulungi obuli mu nkuba eno. Kubanga nga mbagambye enkuba ng'enkuba erimu obulungi oba emikisa Allah gye tuyinza okubanga tuyinza okukanya nti Allah yagitondera mu nkuba eyo, ate mukadde ke kamu enkuba eno Allah ayinza okusalawo n'agikwesa ng'ekibonerezo. Kati aziyada wosaba Allah omukisa oguli mu kintu, Allah asooka n'akuwa ekintu ekyo, kasita amala okukikuwa n'atandika okuwa emigaso egiri mu kintu ekyo. Gino emigaso egiddiŋŋana giyinza okubeera fi shakli ziyada nga gyeyongera wannama. Ate n'emikisa, okufuna omukisa oguli mu kintu kwe kubanga ekintu ekyo kikozesa ne kijja nga kikulaakulanya ekintu ky'oba okikozesezza. Mathalan ntegeeza ki? Katukwate n'ekifaananyi ky'enkuba. Enkuba eno oyinza osaba Allah, oli mulimi, ai Allah nkusaba otuwa enkuba
ebimera yaffe ebeere nga yimera oba bibeere nga bikula bulungi. Kati omala okusaba Allah enkuba n'agitonyesa, oyina ennimiro yo, enkuba eno n'egenda mu nnimiro, ennimiro eyo ebimera ne bitandika okukula. Kino ekisookera ddala ekyokubanga enkuba yatonye, Allah akuwadde omukisa gw'enkuba. Ate Allah amala okuwa omukisa gw'enkuba ng'enkuba, n'amala n'akuwa emikisa egiri mu nkuba, eno enkuba n'eyamba ebimera byo ne bitandika okukula, ne bitandika okumera obulungi, n'oba ng'ofunye emmere. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kyayogerako, yajja mu Suratul Araf n'agamba nti walau anna ahla alqura, nti singa abantu b'ekitundu amanu wattaqaw, beekuumira ku bukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqaw ne bamutya, la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh, nti nandibadde mbaggulirawo emikisa egiri mu ggulu n'emikisa egiri mu nsi. Wano ogenda mu bitabo by'abamanyi tafsiri nga boogera ku aya eyo, bagamba nti emikisa egiri mu ggulu giyinza otegeeza ebintu bingi, ng'ekisookera ddala y'enkuba. Kati enkuba ng'enkuba Allah n'agyogerako n'aguyita omukisa. Ate amala okugwogerako n'agamba wa barakatil ardh, n'emikisa oba ebirungi ebiri mu ttaka nga bye birime. Ng'ebirime bino okukula obulungi, Allah alina obissaako enkuba, ate enkuba erimu emikisa gyayo negiyambako ebirime bino okukula obulungi. By definition, ye definition esooka. Omukisa kye ki we bakubuuzanga? Omukisa ye Allah okuwa ekintu ekirungi n'akuwa n'obulungi obuli mu kyo, n'osobola okwegasa nakyo, buno obulungi ne bugenda nga buddiŋŋana. Kati nga wala ekifaananyi ky'enkuba. Gyayo ekyokulabirako ekirala, kati ng'emmere gye tuli eya bulijjo. Oyinza okusaba, ayi Allah nkusaba ompe emmere. Allah n'ayanukula n'akuwa ekyokulya. Ekyokulya ekyo Allah ate n'atandika okuwa obulungi obuli mu kyo. Katugeze ng'amata, n'oganya omubiri ne gutereera, omubiri ne gukula. Kati kye tuyita nti aziyada wa nama. Omukisa kwe kubanga Allah akuwa obulungi obuli mu kintu, ate n'akusobozesa n'okwegasa n'ekintu ekyo. That's the first definition ey'omukisa. Second definition ey'omukisa, ate nga ye yasinga okumanyikibwa oba abantu yasinga okutambuza n'okukola ki? N'okukolerako. Yeeriwa bagamba nti albaraka, omukisa, huwa jundun min junudil ilah, nti gegamu ku magye Allah gayina. Allah tugamba mu suratu al-Muddathir, wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa, teri amanyi magye ga Allah okujjako ye. Kitegeeza ki? Nti gwe ebintu by'olabanga ebya bulijjo ya Allah subhanahu wa ta'ala ayinza obikozesa okukola kyonna kyonna kyayagala, nga bayita amagye ga Allah. Nti oyinza okuba oli wano, Allah naddira enkuba eyo n'agifuula ejje lye, n'ajja mathala nga waliwo abantu abajeemye n'abazikiriza n'amataba. Oba Allah n'afuula enkuba eyo okujja nga waliwo abantu abali mu kubonaabona n'abasaasira n'amazzi, eryo ejje lya Allah. Mu mbeera y'emu Allah ayinza okukozesa ejje ly'omuntu, nti olina abantu mathala katugeze abanyigiriza bannaabwe, Allah n'aleeta abasinga amaanyi n'aba nga babakkakkanya. Oba Allah n'akuleetera ng'oli mu mbeera ya bwetaavu nnyo, Allah n'akutumira omuntu tomulabangako, tomuwuliranko, n'ajja n'akuyamba mu mbeera eyo. Kati Allah bino bitonde bye yatasarrafu fiha kaifa sha, Allah akola mu bitonde nga waba asiimye. Kati Allah agamba wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, teri amanyi magye ga Allah bungi bwago na buwanvu bwago okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Kati kimala okubeera bwe kityo, ne bagamba nti omukisa byeyimu ku bitonde bya Allah oba gegamu ku magye ga Allah. Ekigambo ekyangu okukozesa tugambe nti omukisa khalqun min byeyimu ku bitonde Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda nga wonna wonna waba bitadde atereezaawo, oba omukisa guno kitonde mu bitonde bya Allah kyakozesa okutereeza wonna wonna waba ayagadde, oba okulongoosa, oba okwongera okusitula kyonna kyonna kyaba ayagadde. Ntegeeza ki? Nti mathalan oyinza okuba nga Allah yakuwa emmaali, oba nga Allah yakuwa abaana, oba nga Allah yakuwa okutegeera, oba nga Allah yakuwa ekitiibwa, n'osaba ayi Allah nkusaba ompe omukisa mu baana bange bano. Omukisa ogwo Allah n'aguleeta mu baana bano, nga mathalan Allah kasita akkiriza abaana n'abeeramu omukisa, be baana bagenda okukugondera, be baana bagenda okubeera ku mulamwa, bajja kuba n'empisa, bajja kuba abantu babuvunaanyizibwa mu nsi, be baana bagenda okukuuma erinnya lyo, be baana bagenda okutambula mu nsi nga buli abalabako asiima eyabakuza. Omukisa guno n'osaba ayi Allah nina emmaali eno wagimpa, naye nkusaba oginteeremu obulungi. Emmaali eyo n'obanga okusooka ogifuna mu makubo nga malungi, neekugasa ggwe ng'omuntu, neegasa abantu bo, ate neegasa n'abasigadde bonna bonna abagifuna, n'obanga emmaali ogifunye n'okulaakulanya ensi, n'oyimirizaawo eddiini yo, gwe mwennyini obulamu bwo ne bubanga bulungi, n'ogasa n'abantu bangi. Bantu bangi nnyo tubalaba mathalan, katwale ekifaananyi ky'emmaali. Muyinza okuba muli abantu babiri, ng'ono omwezi ayingiza obukadde 10, nga gwe omwezi oyingiza akakadde kamu, naye n'oba n'obulamu nga bulungi nnyo, olina emirembe, you have peace of mind,
oyina olya bulungi osula bulungi wejjanjaba naye nga oli kakadde kamu nobanga obulamu bwo bukola amakulu okusinga ono omuntu alina obukadde 10 obukadde 10 buno nga taba na mirembe ye mulwadde nga we buyingidde bufuluma ogenda omalako omwezi nga obukadde 10 neera alina amabanja naye nga guwa kakadde akamu obulamu bwo bukola amakulu okusinga ono omuntu alina obukadde 10 kyekyawula obulungi obuli mu kakadde akamu kano n'obukadde 10 ogenda okulabanga baraka oba omukisa guno Allah gwaba atadde mu maali eyo. Tutwale ekyokulabirako kati nga alwaqt albarakatu fi lwaqt nga olaba omukisa oba emikisa mu budde. Tulina ekyokulabirako njabbawo ekyokulabirako tulina imam ayitibwa Imamu Nawawi. Imamu Nawawi oyo tumuwulira nnyo y'omu ku bamanyi abasinga okwatiikirira mu busiraamu buno. Yawandiika ekitabo kye tuyita 40 Nawawi ekitandikirwako ng'osoma irimu eya hadith oba ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'awandiika ekitabo kiyita Riyadus Salihin asinga obungi mwali muwuliddeko. Imamu Nawawi abantu atamanyiiko yawangaala emyaka 45 gyokka. Naye emyaka 45 gyokka ebintu bye yakola n'ebitabo bye yawandiika bw'ogabanyaamu obulamu bwe n'obungi bw'empapula ze yawandiika tugamba nti wandyetaaze okuba nga wandiika empapula wakiri 10 wakupa mpapula nga 50 ku 10 olunaku. Naye nga byonna yabikolera mu bbanga lya myaka kubanga yagamba osoma ebyafaayo bye yawangaala paka naaweza emyaka nga 33, 35, 37 awo n'atandika okuwandiika. Waliwo wonna yali asoma ebintu byonna bye yawandiika yabiwandiika mu bbanga lya myaka nga 5 ku myaka nga 7 n'alyoka afa. Naye ebitabo bye buli kitabo kyonna kye yawandiika mu field mwe yakiwandiika kyafa ekitabo ekikulembera. Naye ate ennyumba ya Musiraamu ate enkuŋŋaana y'Abasiraamu okuggyako nga baali basomye ku bitabo bya Imamu Nawawi. Imamu Nawawi yamanyi tugamba nti Allah yamuwa baraka mu budde bwe nti Allah kasita akuteera baraka mu budde bwo mukadde nga kampi nnyo oyinza okukoleramu ebintu nga bingi nnyo. Ate Allah kasita ajja omukisa mu budde bwo ne waakuwa obudde nga buwanvu oyinza okulemererwa okukoleramu akantu akatini. Tukirabye nnyo nti ennaku zino abantu they struggle with productivity. Omuntu n'agamba nti nina obudde bungi naye ate siraba kyembukozeemu. Oba kiringa wonagenda katugeze ogenze bweru kusoma oba ogenze ku university osome n'osoma emyaka 10 n'ofundikira nga tolina kyolagawo. Oba n'ogenda okukola n'okola mu kifo emyaka 10, 20, 30 nga tolina kyolagawo after that. Ki obuzibu bw'awa? Tewali mukisa mu nsonga eyo nti omukisa gwo guno oba omukisa Allah gw'aba atadde mu kintu Allah kasita gussa mu kintu ekyo osobola okukifunamu. Kye tugambye nti definition ey'okubiri ey'omukisa yeriwa nti kitonde mu bitonde bya Allah wonna waba akitadde watereera. Allah kasita akuteera omukisa mu mukyalawo ye mukyala gwe woogako n'agamba nti ad-dunya mata edduniya eno kifo kya kweyagaliramu wa khairu mataiha naye kisinga okweyagaza ku dduniya ye mukyala omulongoofu. Lwaki bagamba nti ye mukyala omulongoofu? Omukyala oyo nga Allah amukuwaddemu omukisa gwe yassa mu bakyala balongoofu. Omukyala agenda okuwa ebirowoozo ebirenga bikakkamu ajja kuweesa ekitiibwa nga ne woba olwanagana n'ensi mu bugazi bwayo kasita obeera naye owulira nga talina kizibu kyonna. So kati baraka wetyo bwefaanana definition. Ate definition eno ey'okubiri ndaba definition ennyangu okunnyonnyola abantu ate ennyangu okutegeera eri abantu. So mu bumpi ebigambo njogedde bino naye kagezeeko bifunza nti albaraka yakubuuzanga nti omukisa kye ki? Gamba nti omukisa kitonde mu bitonde bya Allah wonna waba abitadde wonna waba akitadde watereera. Osaba Allah mathalan Allah nkusaba ompe omukisa mu famire yange. Kanjogere ku famire engazi mu bugazi bwayo. Efamire gy'olaba ng'ab'eŋŋanda bawangaala bulungi. Efamire gy'olaba ng'akwatagana bulungi. Efamire gy'olaba nga bategeeragana nga abakolaganira wamu they function like a unit. Bonna balinga kitole kimu bwe kiti. Olabye abantu bangi nga famire bayina buli kimu. Naye nga ne bagamba nti katukkaanye katugeze ku lunaku we tunaakola omukolo gw'okujjukira bazadde baffe abaafa nga tebasobola. Efamire gy'osanga nga ebitiibwa byonna Allah yabibazika ku nsi. Mulimu abalamuzi, mulimu abasuubuzi, mulimu abasawo, mulimu abali mu magye ne mu poliisi. Naye nga famire ng'eyo teyasobola wadde okulya ekyemisana kyokka. Ekyemisana nga bali bokka onga famire teyasobola kukkaanya nti tugenda kulya kyamisana nga bali wamu. Nosanga famire endala nga tebalina kye balina mu nsi naye nga basobola otuula wansi ne basika bonna ne bagenda katugeze mu kumanyagana ne babeerayo wiiki namba ng'akwatagana bulungi. Kyekyawula famire zino ebbiri omukisa Allah gwassa mu famire eno n'omukisa Allah gwatassa mu famire eno. So kati omukisa wonna Allah subhanahu wa ta'ala waba agutadde watereera wonna Allah waba agutadde walongooka. Wal aks sahih. Ate omukisa Allah waba agujje wonooneka oba Allah waba agujje wakola ki?
tewatereera abajjeewo obulungi obuli mu kifo ekyo. Kati njagala tutegeere ebintu bino byonna. Mu Busiraamu ensonga yonna yonna ogyogerako ogitunuulira mu sayidi zayo ebbiri. Omukisa mbagambye Allah waba agutadde watereera, ate neera Allah waba agujje woonooneka. So kyonna kyonna ekintu kyolaba nga kirimu obulungi, waliyo obulungi Allah we yakitonderamu, naye okufuna obulungi obwo Allah alina kuwa mukisa guli mu kintu ekyo. So osabanga saba ai Allah, nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala kyonna kyoba ompadde ompe omukisa oguli mu kyo. Entandikwa yaffe wetyo yefaananye nga tugezaako okutematema n'okunnyonnyola omukisa oba gukubuuza kyekiriwa. Ne tugamba mu bufunzo obw'ekitalo nga tufundikira nti nno omukisa kitonde mu bitonde bya Allah, wonna wonna waba kitadde atereezaawo oba kitereezaawo, oba wonna wonna waba kijje woonooneka oba tewabaawo bulungi bwawo. Munzikirize mbeere ng'ebigambo byange mbikomyawo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe omukisa oguli buli kimu kyonna kyonna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.